William Samuel Arap Luto kati omukulembeze w'eggwanga erya Kenya Omulonde yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 21 Desemba omwaka ogwa 1966 ku kyalo Kamagut eri omwami Daniel Cheruiyot n'omukyala Sarah Cheruiyot, era nga William Luto yasomera ku masomero ag'enjawulo okwali Kerotet Primary School ku lw'ebyenjigiriza ebya wansi, nga wano we yava ne yeeyongerayo ku Wareng Secondary School ku mutendero gwa O-level, ate n'avaawo n'ayolekera Kapsabet Boys High School ku mutendero gwa A-level. Mu kusoma kwono yafuna bachelors mu science ku University of Nairobi mu mwaka ogwa 1990, n'afuna ne masters mu science n'atikirwa mu mwaka ogwa 2011, era n'oluvannyuma yafuna PhD n'atikirwa ng'ennaku z'omwezi 21 Desemba omwaka ogwa 2018. Luto ayiseko mu bukulembeze obw'enjawulo era ng'abadde omumyuka w'omukulembeze okuva mu mwaka ogwa 2013 wansi w'obukulembeze obwa Uhuru Kenyatta ku tiketi eya Jubilee Alliance. Ono abadde mukiise mu palamenti okuva mu mwaka ogwa 1998 okutuuka mu 2013 we yaweebwa amyuka president. Luto yakolako nga minisita owa Home Affairs mu mwaka ogwa 2002, n'akolako nga minisita w'ebyobulimi okuva mu mwaka ogwa 2008 okutuuka mu mwaka ogwa 2010, era nga wano we yava n'aweebwa obwa minisita ow'ebyenjigiriza ebya waggulu okuva mu mwezi ogwokuna okutuuka mu mwezi ogw'ekkumi omwaka 2010. Bannakenya bakeera olwokubiri olwa wiiki ewedde ne bakkira akabokisi ne balonda omukulembeze w'eggwanga eryo ne bagavana b'ebitundu kw'ossa n'ababaka ba palamenti. William Samuel Ruto alangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda ng'ono abadde attunka n'abantu abalala 3 nga bano babadde nabo mu lwokaano, era ng'ono afunye obululu obukadde 7 mu emitwalo 17 mu kakaaga mu 141 nga bye bitundu 5 mu obutundutundu 49 ku buli 100. Ono addiriddwa Laila Odinga ng'ono afunye obululu obukadde 6 mu emitwalo 94 mu 293, era bino bye bitundu 48 mu obutundutundu 85 ku buli 100. Ate abalala abadde mu lwokaano nabo ne bagoberera. 1,176,141. This represents 50.49%. I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samuel Chebukati nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda wabadde alangirira ono avumiridde ebituusiddwa ku kakiiko ke, era n'ategeeza nti alangiridde nga ssemateeka wa Kenya wamutegeeza. The will of the Kenyan people reflects. These results are in the public portal. The same results which I'm reading here are the ones in the public portal. Wabula nga tebannaba kulangirira, abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda abawerera ddala 4 bagaanye ebivudde mu kulonda, ng'era akavuvuŋŋano n'akavuyo kalabiddwako. William Ruto, the current deputy president, has just been declared winner of... William Samuel Ruto, omukulembeze omulonde w'eggwanga lya Kenya, ayogeddeko eri bannansi omulundi gw'ogusookedde ddala ng'omukulembeze w'eggwanga eryo, era n'ategeeza nga bw'agenda okugenda mu maaso n'emirimu gya Uhuru Kenyatta gy'azaakola, era n'asuubiza bannansi bonna okubagatta awamu batambuze eggwanga, ng'era wano waasinzidde ne yeebaza gw'abadde avuganya naye mu kalulu Laila Odinga. That I will run a transparent, open, democratic government. And I will work with the opposition to the extent that they provide oversight over my administration. Ssemateeka w'eggwanga lya Kenya awa wiiki 2 omukulembeze okulayira, era nga wano kitegeeza nti waakulayira ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno.